Ampuliriza omulungi, nkulamusizaako nnyo era ninkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero eky'essuula eno jjajja nga njabulira ey'ekitabo kyaffe ndikumma okulya. Mbadde nduddewo okujja okubaweereza naye bamikwano mbasabisa kisa mu nsonyiwe, naye ye embeera yange etabadde nnungi bulungi naye bwe nkubye ku matu nensalawo nzije bannange mbaweereze. Mu kitundu ekiwedde twabadde mu ssuula omukazi mmange era nga mu eyo mwe twalabidde omunyumya waffe ng'atunyumiza ku bintu ebimu ebyali bikwata ku mukazi oyo nnyina. Bingi bye yatubuulidde bye saagala kubaddiramu anti bulijjo akuddira mu mboozi naye tagiwoomya. Mbasaba munzikirize ku ebyo bwe twakoma, leero we mbanva enkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero eky'essuula eno jjajjange anjabulira. Bw'omu we yafiira nga takyalina maanyi gatuula ku kyoto kunyumya nga bwe twakolanga nga tannanafuwa. Ye olwamalanga okulya ng'agenda mu kiriri kye ng'agalamira. Naye lwali lumu nga tulya ekyeggulo n'ampita nti, zansanze. Ne mmaguka ne mpitaba. N'ampa ekitole ky'ettooke ekikoze obulungi n'aŋŋamba nti, mwana wattu nkuwaddeyo lya nga nkyaliwo gw'olinyumiza banno nti jjajja yampanga ebigagu n'endya. Munnange ekiseera kirituuka okunnoonya nga mbuze nga ŋŋenze ezzira ku mivule gye zittira ng'omuddo, eyo gye batambuliza emigongo ng'obwato. Bwe yabisirisa ne mmubuuza nti, oyagala kulagawo eyo jjajja nze gye siyinza kugenda naawe naye ne nzira mu kukunoonya obunoonya? Amangu ago ye kwe kubikomya n'aŋŋamba nti, egendebwa wangi mwana wattu, wabula kye njagala okuumenga mu bulamu bwo bwe bwesigwa. Obanga mwesigwa ggwe kennyini ne ku bintu byo naddala omubiri gwo. Weewalanga okukola ebitasaana ebiyinza okukuswaza ggwe ne bakadde bo. Ogenda kusanga ebizibu bingi by'olibulako gw'obibuulira. Olisibirwa emigugu egirikulema okwetikka. Olibinikibwa ebintu ebiri kugundula ekifuba. Balikutikka ebizito ebiri kubenzabenza. Balikuwanda ebigambo mu kamwa by'otalisobola kwegaana. Naye bw'olibeera omugumiikiriza mu kwogera ne mu kukola, omukkakkamu ow'emmizi, omuwulize era ow'eggonjebwa, ebibi byonna ojjanga kubifuumuula ng'empewo bw'efuumuula ebirerya. Mu kugumiikiriza n'obuwulize mw'olijja ezzadde, obwaliiri n'emirembe. Omutima gwanzijula ebiwundu kubanga buli kigambo jjajjange kye yaŋŋamba nga kinsoya busoya ku mmeeme. Ennaku yanneezingako, omubiri gwonna ne gunsannyalala. Okuva mu kiseera ekyo jjajja n'atandika okunafuira ddala ennyo. Buli kalwadde akaamukwatangako nga tetusuubira nti kamuwonya, n'agenderanga atyo ku mikekeero okumala ekiseera. Naye obulwadde obwamutta bwajjanga obusaaga, anti gaali malusu ge gaamulakira n'atandika okukolola. Teyajja okwo, abantu baasomba eddagala ery'ebikoola eby'okugaaya n'okufumba anywemu amazzi, ne baleeta ery'okunuuna, ebyo byonna nga basiwa nsaano ku mazzi. Endiira yali ekuze. Bw'omu teyali wa kuwona. Yasulanga akema, akolola, ate ng'oluusi bw'atanaka. Waayita ekiseera kitono n'atandika okulya ng'ekibwa ekimu. Bwe yalyanga ekyemisana ng'ekyeggulo talya, era lwe yabanga agezezzaako okulya ng'alyako akamere empawe kazira, leero kukuumirako njoka kyokka. Wabula ekintu kye yasinganga okwagala mu kiseera ekyo ge mazzi, olw'enkalamata eyamulumirira ddala okutuusa lwe yafa.
Omuntu wamma ggwe aba wuwo ng'akyali mulamu naye kasita alwala nga bannyini ye baala. Nze yabeeranga ne jjajjange bulijjo, oluusi ne ku buliri ne ntuula nga tewali ankuba ku mukono. Munnange mu kiseera we yalwalira nga sikyasobola kumusemberera. Abantu baalambula bw'omu okutuusiza ddala lwe yafa. Abamu baddanga enfunda 3 oba 4 olunaku, naye buli eyamulabangako nga yeeyogerera bibye. Abamu baagambanga nti omukadde ono bw'aluwona ng'aziga ngalo. Abalala nti oyo okuluwona nga kakitakata. N'abandi nti mukazi wattu lumuyiisizza nnyo, naye n'ebiseera bye byebyo. Nze nalwawo nnyo okumanya nti jjajjange yali agenda kunviirako ddala butadda. Naye obudde bwali buwungeera, ngenda okuva ewa ssebo olwo nga gye nsula, ng'abantu bali awo bakutte ku matama bawuniikiridde, abamu nga batudde ku kifugi, abalala bali bbali awo mu lusuku. Waayitawo akabanga katono ne batutwala ewaali jjajjaffe tumulabeko nga tannafa. Jjajja yali azibiridde era nga takyasobola kwogera. Yasitula omukono, kyennava ndowooza nti yali ayagala kunkwatako. Kyennava ngwanguyira ne ngukwata, kyokka nga muli ntandise okutya. Jjajja yawuuniriramu katono n'agunzijako. Nze nno saamanya nti ow'omukwana ŋŋendako. Olwanta omukono nga neefulumira, naye mba sinnagenda wala, nagenda okuwulira ng'abantu bakaaba nga buli omu yeeyogerera bibye. Abakazi ku kyalo beesomba kumpi kuggwaayo, buli omu ng'alina ekintu eky'omugaso ky'ajjukira ku jjajjange. Abakazi abakulu abaali ab'ekigero kye abo baamujjukirangako kuba wataaba. Nawulira omu ku bo ng'akaaba nti buumu munnange owuze, atandesse kataaba mu nju. Munnange oluusi n'oŋŋamba nti waakiri fuuwako ku mmindi eno emikka 2 era oleme kugenda naddu owo ly'ataaba. Kati laba nkuyita tompitaba. Jjajjange yayambanga nnyo abakazi abafumbo ng'ababuulirira, n'abawa n'amagezi agaabasobozesanga okukola obulungi mu malya gaabwe n'okwagalibwa n'okuganja eri babbaabwe. Ebikolwa ebyo byonna abakazi baabyogera nga baaziiranira munnaabwe. Abakazi abamu baaleekaananga nnyo nga bakaaba, abalala nga bakaawa kimpoobooze, abalala nga bakulukusa bukulukusa maziga, n'abandi nga bakaaba naye ng'amaaso temuli zziga. Abo nno mbategedde bukulu nti be bayita ab'ekiwaama. Okufiirwa kintu kikulu nnyo. Ebbanga lyonna lye nali mmaze ne kitange nali simulabangako ng'akaaba, naye ku olwo ng'afiiriddwa nnyina lwe namulaba ng'ayaziirana, era ne mpulira ng'ayita nnyina eyali takyasobola kumuyitaba. Taata yakwata ku mutwe n'emikono gyombi ng'atudde wansi yeesigamye empagi, ne mpulira ng'ayita nnyina bw'ati nti, nnyabo, onkoze ki? Ondesseewo era ondekedde ani? Onkoze bubi nnyabo, ondesse mu bbanga, ekyejo eky'obwana kimpwedde. Obuzaale obwange bukomye, nkuyita maama nga tompitaba. Oluvannyuma yasiriikirira n'atunuulira abantu abaali mu ddiiro, nabo baalaba kkakkanye ne bamubuuzaako era ne bamusaasira okufiirwa. Taata yannyonnyola buli bantu abajjanga okumusaasira engeri jjajjange gye yalimu okuviira ddala ku kulwala okutuusa ku kufa. Kitange yabonaabona nnyo era okukoowa kwe yakoowa kwamukuba wala. Taata teyalina kaseera konna ke yabeererako awo nga tewali amuyise oba alina ky'amubuuza oba okumutegeeza. Buli eyabanga n'ensonga ye ng'ajja n'agimutegeeza oba n'amuyita n'amuzza ebbali n'agimubuulirira eyo. Abamu baamubuuzanga obanga entaana
obanga ebyentaana bikoleddwako n'ebintu ebirala bingi. Naye mu kuteganyizibwa okunene bwe kutyo, kitange teyalina muntu n'omu gwe yakyukira yadde okwekaanya. Omukazi bw'omu yandekera ekifaananyi naye bijjukizo ebitalinva ku mwoyo. Buli lwe nzijukira jjajjange mulaba ng'aliwo. Omubiri gwe gwali gujjudde enkanyanya. Mu kiseera ekyo nga n'amagumba agasinga gaanaamiridde ebweru. Enjogera ye yali ekyuse nnyo, nga bw'ayogera obulago bujegemera naye ng'ategeera buli kye yakolanga. Bw'omu teyawutta. Bwe nategeerera ddala nti jjajjange afudde, amaanyi ne ganzigwamu, ne ntiiraatiira mu ddiiro, ne nnuma munda, ne nkyuka mu mbeera. Nasula nsindogoma nga nnumwa, ne nsiiba nga nkulungutana, nga nnyolwa. Ampuliriza omulungi, nkusabisa kisonzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno jjajjange anjabulira. Nkikomye wano, ate omulundi ogunaddako wennyini we nnaava nkwongereyo twongere okumanya ebyaddirira. Mwenna mubeere bulungi era mweraba.